You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Ezamasanyalaze kubanga zifulumya nnyo omukka mu kibuga. Kati ekintu kino kijja kulaga nti abantu beetanira bodaboda ez'amasanyalaze. Era naawe omuntu atambula olina akatenkezo okusalawo nti nze njagala boda y'amasanyalaze mbeere nga bwe ntambula era nina kye nnyongerako okukuuma obutonde bwaffe. Kati ekintu kino kikulu nnyo ate kireesa amakampuni gaffe gonna agakola motorbikes zino agakola pikipiki zino kati zonna zijja kubanga osobola okubanga ofuna ya zembo naye ate ngeri ku safe border, ofuna ya spiro ate ngeri ku safe border. Kati zonna tugenda nze kino nkiraba nti tugenda kubanga tugezezaako nnyo kati okwongeramu omutindo ku ntambula yaffe neya bupikipiki kubanga etuyamba nnyo naye twagala ebeere nga abantu abagitambuliramu tebakosebwa nnyo ate era nga tusobola okwongerako okukuuma obutonde bwaffe. Gwe muntu kati ayagala okutambuza bodaboda osalawo nti njagala piki. Olwaleero ne tutongoza akapeesa kaffe ku safe border app aka bodaboda ey'amasanyalaze. Kitegeeza nti olwaleero bw'ogenda ku safe border app n'ogigulawo n'oyagala okuodaringa bodaboda eya safe border olina omukisa okufuna boda ey'amasanyalaze. Tulaba nga ensi gyegenda tulina okubeera nga tutukuza mu energy etambula buli wamu. Kyova olaba nga tukwasaganye wamu ne bapatina baffe bonna abakola bodaboda ez'amasanyalaze okuleeta eno bodaboda. Bodaboda enetegeeza ki? Ku muvuzi wa boda. Omuvuzi wa boda abonaabona nnyo n'amafuta. Bodaboda eneewa omuvuzi wa boda omukisa okubeera nga asobola okupulaninga enfuna ye kubanga emiwendo gino tegikyuka. Ate gwe omusaabaze ku safe border naawe ofuna omukisa nti nno ojja kubeera osobola okukola bajeti y'okuba emiwendo gino tegikyuka. Uganda gyegenda mu maaso tusuubira nti ensi yonna yandibadde etambulira mu masanyalaze ag'emmotoka aga bodaboda. Tukubira ku kifaananyi kya tulina aba partners tukola nabo ng'aba safe border. Tukolagana ne Gogo, Zembo, Spyro, Green Hub bonna nga baleeta pikipiki zino ez'amasanyalaze. Ekirooto kyaffe nti twandibadde tulina abavuzi abatakka wansi wa 200 nga bavuga ku boda z'amasanyalaze. Nti ate enkya tujja kuba nga tusobola okubeera n'abavuzi nga buli omu ku safe border avuga pikipiki y'amasanyalaze. Kyova olaba nga bulijjo tugezaako okuleeta abavuzi bano abakyala abaami bajje ku app. Kyojja okusanga nti nno mu boda y'amasanyalaze eno actually abakyala bafunyemu obwangu bungi okusobola okuvuga ku boda y'amasanyalaze ekitabadde kya bulijjo ku boda etali y'amasanyalaze. So tubawadde omukisa nabo okulaba nga bayingira mu business ne bongeza enfuna.